Jatuduke ku lutalo wakati wa mutabani wa president General Muhoozi Kainerugaba ono ye CDF yakula amajege gwanga tulambulabe ayino lutalo yatandisa ate buto yali asirisamu ko ku social media ne yakomyewo n'amaanyi kati CDF namulabye yalumbye mukoddomi we yateddeko ekifaananyi nga president ali ne mukoddomi we Odwek Lwabogo bawa pasa patience naga nti president wekubye otya ebifaananyi ne big thief Kabira naye nga ate muganda mukwano gwange Honorable Mawanda ali mukomera yasibwa ku lwentalo ezitaliimu abantu bangi boogedde ku ekyo General Muhoozi yayogedde nga baga nti naye alimba lwaki taleka Mawanda kooti nesalawo ate ne bagamba nti Muhoozi mutuufu Mawanda ono bamukwata lwa ntalo ze kubanga wa PLU kakati Muhoozi yagamba nti taata wekubye otya ebifaananyi n'omubbi naye ate mbandaba wano video ne Odrek naye nazza omuliro era nayogera ku Kabaka Daudi mutabani wa Kabaka Daudi beyagala okumuwamba era mukwagala okumuwamba akulira amaje natta mutabani wa Kabaka Daudi nga Odrek aganti simija bizibu nekali nga agamba mu interpretation ye nti abazadde mulungamya abaana bammwe abaana bakolako sajjale bana bakoleko sajjale muteleza amaka amune bagamba nti Odrek alabika yanukudde Muhoozi Kainerugaba kinjalo okumanya kansooke wa Bob Luswata ino succession battle etandise kati yaddala mukulabako tulina obudde butono nnyo ya kantangaze eggwanga abantu bangi bagenda kuvaayo Bayibuli egamba nti bangi bajja kumpita batya naye mukama naye abatuufu baba bategerekebwa succession battle yatandika dda and many players shall come in and display themselves nze nva ku office of the national chairman ffe twatandika eŋŋombo egamba nti nno muzeeyi tova ku ballot tutukuba ku main issue ya omuko ne mutabani first son I don't want to mingle myself there kubanga whether the facts are based or not I just want to comment engeri omukodo ya muzeemu very philosophical it is not a decision making nedda yagambye akagero kanene nnyo ate she did not come out very direct okugamba please kyuni agamba kino kiringa yadde nga of course okwanguwa wamangu you can summarize it's like a sermon there's a lot to juice out of it naye nze badde ntesa abantu bana Uganda abatuuliza n'abatulaba President Yoweri Museveni kwambuke mu kirasha kati tunyumirwe filimu mbona bala bifilmingizanye naye nga main player wali wakati katutwalwa mu family kati anti naye kugamba I don't want us to mingle there because okwogera kwabwe ne tweets zaabwe they can fight for that and he has been there all along ne Odrek Lwabogo for president abwagala nekati I don't want to comment right now kumusongeza kubanga onsindika side zeyo naye tulabye nti no President Yoweri Museveni first of all he still has the energy to carry on era yabagambye mukakkane come down let them not hit each other because the people of the family ze nandisabye nga family mukakkanye ensonga mukali nganga gamba ntata olemeddwa kukola sajjale ku family ya mu bigambo byayogeddwa bwe bityo naye nze mbadde ntesa bwe nti Kabaka Daudi yaddamu kukaba maziga lomwana we naye natamanti bwe twatandise programu ena abatulaba twabadde tunnyonnyola nti nga mbagamba nti ebigambo bingi bijja kwogera here and there n'entalo nyingi zijja kujja naye amaaso gaffe tugateeke kyekawa NRM pateyo Muhoozi wa PLU exactly Odrek yakyali mu NRM akyali yo mu NRM naye ate PLU kibina kya byabufuzi pressure group naye gitso bufuka kibina kya byabufuzi kisa bitandika bwe bityo bifuka ne popa yatandika popa wakati NUP kyangu nyo fuka political party anti kati fenga NRM we still remain strong kubanga kati ebe nabinzo okwogerwa ngabo gambe tuli mu kirasha we are folding our hands and looking on eyes on the ball eyes on the ball exactly tusiga tuli kuchoche badde ngama ntino byonna babikole ate bino byaba order in fact ngabo honestly speaking internally nga NRM tuina issues nyingi nyo tujukira rwambabaza watinkania waliwo mukyala akatuka training I didn't agambe have come okuyimirirawo nesimbe ku president so many will come members tusigale ku main tusigale ku ballot president abantu oruki otalwa family tutisiza abantu first family it can be naye nga president Museveni asigala agenda okutukulembera and guys let's keep on ballot yanza nyesebo okumpa mukisa kogera ku nsonga abantu bagamba ndi mwagade tugula kutunya bya bakyagulanye bayumba kali mutandise bya mutugule tuve kukyagulanye baffe mugalula tuyina olutalo lw'amaanyi nnyo wano mu ggwanga olw'okununula eggwanga lyaffe
olutalo bannayuganda bonna lwe balina okwolekeza amaaso n'ebikolwa byabwe n'obwongo bwabwe lwakununula ggwanga lyaffe. Obwo obusongasonga obutonotono tetubuwa budde. Bali mu kubuzaabuza kwagala kujja bannansi ku mulamwa gw'okununula eggwanga lyaffe, gw'okununula eggwanga lyabwe, babateeke mu busongasonga obwo bave ku mulamwa. So tulina omulamwa omunene nnyo gwa kununula ggwanga. Njagala okusaba bannayuganda bonna gye bali n'abatuwuliriza era n'abatulaba nti tukole enteekateeka esobola okukyusa eggwanga lino, tugijje mu mikono gy'abantu abamu. Muwulira famire zitandise okukkaanira obuyinza. So tulina okulwana okulaba ng'eggwanga lino tulijja mu mikono gya famire, tugize mu mikono gya bannansi. Bannansi balina omugabo ku ggwanga lyabwe. Bannansi beetaaga okulaba nti eggwanga lyabwe basharinga keeki eyawamu ng'eggwanga. So sigamba nti famire omuko akwatemu, omwana akwatemu, taata akwatemu. Ebyo bannansi tebagenda kubikkiriza era temubiwa budde. Olutalo lwe tulina lwa kununula ggwanga lyaffe. Amaaso n'amaanyi byonna tubyolekeze omukulembeze w'eggwanga aliko essaawa eno, tusobole okumuggyako obuyinza ate naye atule ku bbali tumukuume abeere mu ggwanga lino nga Pulezidenti Kyagulanyi alikulembera naye alabe ku bukulembeze obw'enjawulo. So abantu bangi nnyo bavudde mu bukulembeze ne bawaŋŋanguka, abamu ne bafa olwa pressure gye balina. Naye njagala okusaba omukulembeze w'eggwanga aliko nti akkirize atuule ku bbali, eggwanga tulikwase mu Pulezidenti waffe Kyagulanyi, ebintu ajja kumukuuma kubanga babbye eggwanga lino balimaze walinyaguludde, balina ebyobugagga bingi nnyo bye basinga okweraliikirira n'okutya, naye bajja kubeera n'ebintu byabwe. Ffe batuwe obukulembeze tusobole okutereeza eggwanga lyaffe. Bannansi beetaaga saaviisi ennungi, bannansi beetaaga amalwaliro amalungi, bannansi beetaaga amasomero amalungi, bannansi beetaaga enguudo ennungi, bannansi baagala okweyagalira mu ggwanga lyabwe. Nalabye nga ssebo n'aba NRM bali mu lutalo olutagambika nga nabo bakaaba ng'ebintu embeera ebanyigiriza. Nalabye ewatamala emirundi bwe babadde nga baga nti abantu bafa bafiira bweru, wonti wali malwaliro malungi. Abantu bagewerera abaana babawerera bweru, amasomero gaabo tebakyagala gawerera mu baana baabwe olw'ensimbi ennyingi ze babbye. So olutalo tuleme kulwolekeza bali, olutalo tulwolekeze abali b'enguzi, tulwolekeze abantu abalina obuyinza mu ngalo, tusobole okununula eggwanga lyaffe. Bali mu kutuwugula okutujja ku mulamwa omunene nnyo ogw'okulwanirira eggwanga lyaffe ate tudde ku busonga busonga obwo tuli ku mulamu gwa kulwanirira eggwanga lyaffe. Mami Mugalula, nze ndowooza tuleke na kumalirira bannayuganda biseera kubanga Mwami Museveni mmanyi mu nkola yaffe ey'obuwangwa bw'olabanga abaana batandise okwesika ebitujja aba famire kiba kiranga kyekyo dda ku kyobusika. Nze mmanyi Mwami Museveni alina amaanyi. Nze mmanyi Mwami Museveni alina obukugu obumala okutuuza abaana be. Tewali time otuka ng'omuzadde kubanga Oddo kayogera ku Kabaka Dawudi wa Bayibuli ng'omuzadde nga gakuwedde abaana bavuka bato b'amaanyi. Saagala kulaba Mwami Museveni nga muzadde namulabanga President. Anti kino kya famire tuba President ulaba mu famire anti kakati that's where we go wrong. Kubanga tunamuteekamu ekyobuzadde oli muko biri ebintu bibiri, ono muko ono mwana. Bawa muwala wa gatatu tukwatako era injuga lumu yali agenda kwesimbawo ku kifo kya NRM ekimu Odrek. Abasajja bakulu bamukuba abeena mulikana akaana akakajja katwesimbako tutya. President namulemesa naye muwala we yatabuka naga ntata lwaki olemesa bba wange naye ono si democracy. Ati nja kubuuza ekibuzo Mwami Mugalula ku side eno Kataha ali awagirawa teri amanyi ate Patience awagirawa ali bawe Odrek bawe ate muganda wani muganda Patience aliwa muhozi andi yayagala kintu yalangirira dda kati kyenkugambye family tata ino okujjawo kati nangasaba Mwami Museveni akwate Mwami Muhozi akwate ne Lwabogo abatuuze bave mu byobufuzi. Kikyasoboka ekyo. Anti kankubuulire tugenda bagenda kwetabulira eggwanga bo bennyini. Kale taata atereze. Lwaki kamalire statement eno feno wawe tunaba kwetabula bo bagenda kwetabula kuba bw'osoma ekiwandiiko Mwami Walogo kyayogedde abalengera ebuziba kyawandiikibwa mu Bayibuli abalengera ebuziba tulina kye tulabyemu. Kitegeeza message nene yotayinza kuinterpretinga musawa abantu bamuwanya ekisomero nti omwana amagezi gamusukka ebugedde nga philosopher. So nze njagala ekintu kiri kimu yagee taata akole bisajja ne family Oweekitiibwa President atuuze batabani be bwe kiba kisoboka abajje
mu byobufuzi nate eddembe lyabwe okwesimbawo kijjukire ekyo nebino ebyobufuzi si bya family mwe mugalula liyinza okubeera eddembe lyabwe balina right naye bwe binaatabula family neggwanga okutwaliza awamu awo wayinza okuvaako obuzibu obuyinza okutabula eggwanga lyonna kalwine kunza obudde butuweddeko twakuva wano abadde nekyo gamba Asani Lubyayi nakyo yogera ku ekyo nkomekereza ku nsonga eyo developing so temwe tujejjoga nolula nsonga eyo nkulu nnyo njagala okutegeeza bannansi nti lino eggwanga lyaffe ffenna so si lya family ane mu muvudde atandi abaganyimu okuvaayo mwana na mukoddoni nekyagulanya buli neyesimbawo bonna balina obuvunanyizibwa ku ggwanga lyabwe olutalo lwonna tulwolekeze kununula ggwanga lyaffe so si ntalo za family ekisembayo ku nsonga eyo twabadde wano nga twogera ebigambo bitulina okwogera ate tubyogera tutya how do we address our communication media eno nzibu mbadde nsaba omuko ne mutabani bajje mboze exactly exactly bakuta omuntu emawanda nanyiga ne bamukuta ejjo naye dewe twabwe ekito kyengamba ate takuta anti kati if it's a oyagadde tukivuge family like if it's a family affair eveeyo naffe ng'abantu abakulu tulina bwe mulina okusowaganya n'omukyala oba ki era temudda mu ddiiro ne muyumba nga abaana bawulira